kino tulabe kyaddamu nga bwe si wabangere kye baagala kuwulira naawe sijja kuwulira kiwa kye baagala kuwulira nze nja kwanukula bigambo byange nga nze ebyammwe tenonteeka mu bintu byammwe. Okay? I've said it many times that this law was brought targeting the opposition. Agenda kwogera kimuleke bayogera kino masungu abamufuna bayogera kino bakaba muswalide ziri mu ddongo. So it is very important for you to know that you cannot trick us within that law, because it was brought to trick us. We are smarter than that. You die in your movie, Mr. Museveni. Wagwekumira gumire gutegera temuteeka mu bintu byammwe. However, I will respond to you quoting my own self, because you asked what exactly was taken out of context. Yes, I said that we grow and we transform. And as a leader, I am not calling for the killing or institutionalized targeting of some people as a leader. I might disagree with them, but I'm not calling for their killing. Okay? Rachel, Jagade is making it very clear to you. The Monte Camo in William, Carlton Sobia, it's a Jerusalem Jagaji for Andrew Mwenda. She's Chawanga Kunit. Jagaji, more money I have to make a good budget. You another thing, you said that I said that some of my MPs were with or from Museveni. Don't you know them? Do I need to explain that? You know them. And yes, nabagamba nti ku nsonga eyo ababaka ba parliament nabagamba buli omu agenda akozesa judgment ye ng'omuntu akozesa judgment ye ng'omuntu abatali ba NUP si nsonga yange. However, sijja kugaana abantu bonna abagandisi ba Museveni kubaako kibaleeta kugezaako kinteekako. Nze baali bantaddiko emmundu, nina emmundu zange bbiri ziri eyo bankwata nazo mbu mu hoteri Marua. Nze gw'olaba bakubye okugamba nti nsosola mu mawanga. Gwe mukyala gwennyina n'emikwano gyange gye mumanyiko tekuli Muganda. So bajja kukozesa buli kigambo kyonna naye Katonda kyasazeewo temugenda kisitopera. There's no amount of propaganda that is going to divert us. We want to remove Museveni and we are not going to stop. And the people of Uganda are not fools. They are smarter than that. They can see through all this propaganda. I also want to remind you that Akaliro Lwabwogo, Museveni's son-in-law, was speaking. This moment I saw him saying, oh, now that law was not moved by government, it was the MPs. Kubanga kibocheza. Museveni's son-in-law is traveling to go and explain himself that. And I saw him saying that they want to repeal this law by the end of this year. As if it's court. To show you that here it is family rule. Kanjide mu Luganda mu kitegere. Mutabani wa Museveni yawasa muwala we Akaliro Atandise mulabe ku makya ga leero nga yeegaana etteeka ery'ebisiyaga ng'agamba si gavumenti wabula ba MP baliisa ku lwabwe era ng'asuubiza nti etteeka baagala lisazaamu ng'omwaka guno tegunnagwako kubanga kibokyezza bafaganira bisiyaga byabwe bye baabitandika bakwatagane nabyo. Temutuyingiza mu bintu byammwe. About the warning our MPs, you asked that you reminded me that some took the 40 million and never took it back. What are we going to do to them? We are not going to arrest them. We don't have that power. But at least we know that we have what is much more powerful than violence or arresting, and that is communicating with the people. And that is all we have. That is what holds us together, accountability to the people.
and we shall, those who decide to feast on people's money illegitimately, even when they're being paid handsomely, we shall expose them to be now. Abubu nabona abanayigatta mu kujja sente z'omusolo mu bubbi tujja balansa kyetulinawo ekyo kyokyobugaga kyetulina accountability eri abantu betukulembera abakulonda era kyekyamaanyi kyetulina era kyetubuulira abakulembeze baffe bonna oneko mwanga kivumbi ekyogereko bulungi tetugenda bugenzi tukola twatandise dda nga tubasaba mwenna fasobol mugule amaaso manye nti zino sente zammwe ekyokubiri baatisi tuyinza okuba temubalinako kontrol kutuwasibo temulina muntu gwemalonda akekesa naye ababaka mwe mwabalonda tusobola obasanga ku mwenge mu constituency mu sawuna mu loogi era gyemba mubasanze nembagamba gundi oli kusente zaffe erya ziri ez'omusaala tolya ez'amalwaliro n'ez'endoozi ekyo gusobola okyogera bulungi kasebo ne banyabo. Finally, I say you say house. Azijana kukwata omuliro oba oliawo omuyabaddeyo nekatonda akola. And finally, about our next parliamentary leadership. Lwaki mututwala sipiika? First, I want to make it clear that it's not my personal decision. I might be the leader of this organization, but in our organization, it's not about the leader, it's about the leadership. That is the National Executive Committee resolution. So now, ababadde balinda kyekisalibwawo ku bukulembeze bwaffe bwa paalamenti temufaayo ojja kulaba akaka akeeru nga kaisekulekati kabekibeereero awomulyoke mumanyi. As for now, mugira mutulekamu tukole emirimu gyaffe naye mututeekeko ebisonga gyoki. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you very much, Mr. President. And with that, ladies and gentlemen, we come to the end of this pressure. Kumaliza this pressure with the National Unity Strong People Power Anthem. Abudu Soldier, Jamsebo Kipingo Anthem. Edi Mupemwe microphone. Chinechibina Chabuliomo. Yensonga ya interview yange je nakola ku BBC abapropagandisti ba regime ya Museveni je bayagala okukyusa ebigambo byange ate bivunula ekifulanenge. Mwenda bali wano mumanyi nti nagenze e Bungereza omulundi ogusooka mu myaka 10. Mu mwaka gwa 2013 nateekebwako lwanatti nemperebwa obutaddamu kuyingira mu ggwanga lya Bungereza n'amawanga amalala gonna olw'akayimba ke nayimba. Akayimba ako nga kagamba nti nno abali b'ebisiyaga bonna bakwatibwe bakumweko omuliro battibwe. Oluvannyuma lw'ebbanga eryo era bambuza ekibuuzo ekyo ne baŋŋamba nti ssebo ekyakugobesa mu ggwanga bangobayo emyaka 10 maze emyaka 10 nga singira Bungereza era kyanneetaagisa kugenda mu kooti nenfuna looya njagala okwebaza abalooya bange ab'Ebungereza n'abaali bakwatagana nabo wano namala genda mu kooti ne balyoka bajjawo lwanatti eyo. Naye era bambuza ekibuuzo ku BBC ne mbagamba we grow and transform, abantu tukula. Bwe nayimbira oluyimba olwo ne ŋŋamba babatte bonna bonna nali muvubuka muto nga n'omusayi gwange gukya running very fast. Naye okukyuka okwantukako nti ng'omukulembeze kati kyasobola gamba nti abo mubattirewo. Lwaki? Kubanga omukulembeze ndi mukulembeze w'abantu bonna benzikiriziganya nabo ne besikkiriziganya nabo. Era ng'omukulembeze ne bagamba tukula ne transforming. So ndi proud si luma bigambo byange
ne kati wano nga tuli waka nsobola okibagamba bulungi nnyo nti ng'omukulembeze tusobola kubeera president n'ogamba kaakati abo mubakwate mubakomeko omuliro ndowooza ogwo gwali mulembe gwa Kabaka Mwanga.